Nope okutongoza okusonda ssente kitabudde abantu era Muhoozi Kainerugaba bw'atyo avuddeyo n'akyogerera amafuukuule n'abantu ne bamwanukula. Kakati ate munnange era okutongoza okusonda ssente kuno okugenda okuyisa Nope mu kalulu 2026 kwatandise dda era Bobi Wine naye yawaddeyo dda, Ssenyonyi yawaddeyo dda n'ebikonge ebirala. Museveni bw'atyo munnange atukakasizza nga bulijjo atuwadde ensonga lwaki akomawo 2026 era nga bano basajja bakulu okukosa ne Moses Ali bano tebagambwako era ne Moses Ali yeewozezzaako n'agamba mundeke mubadde kimmwe okutulugunya ba suspects munnange bwe batyo gavumenti ya General Museveni ekyogerako nga ekitakkirizibwa era munnange ne babaako bye boogera ku nsonga y'okutulugunya ba suspects. Mickey Wine ne Dax Vibes basuze mu nkomyo nsonga ki? Kale bwenti munnange nkulamusizzaako gwe wena mpuliriza wano ku Uganda At Large nga bulijjo mu mikwesese obudde bwakumakya era nga olunaku bwe twogerera munnange lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 8 mwezi gwa 7 ssaawa zizino munnange bwe twogerera wano e Kampala ziri ssaawa 12:46 ez'okumakya. Nze nno wawulirira bino namaze dda okuyiwayo ekikopo ky'olukambwe. Sooka okuyiwayo ekikopo kya lukambwe n'embuguma muukaawo. Omanye embulugunya zino zimpomera nnyo nga zisuzeewo kati naziguze. Gulo limu zaasuzeewo. Naziguze akawungeezi. Kakati munnange bwentyo nzikeereddeko wano embulugunya. Kacaayi kaliko ekisuubi muganda wange. Kakati munnange tutandikirewo era nga munnange njagala okubabuulira nti Bobi Wine agenda kutomeza abantu bangi nnyo ate nga engeri gy'azannyamu empiki ze ez'ebyobufuzi ziyinza okuba nga muganda wange nzibu nnyo okutegeera nti empiki zino zitambula zitya, engeri gy'ayisaamu empiki muganda wange. Kakati bw'atyo kati aze najja kusonda ssente, kusondera kibiina ssente kuyingira 2026 nti ekibiina tekirina ssente. Kino nno kwegamba abayinza okukirabira ewala kitegeeza nti ekibiina amaze okubeera ng'akiteeka mu bantu nti engeri gye kiri nti naye nti abantu be baamuleeta bo nga bo. Nawulira lumu Fulfiga agamba nti Bobi Wine naye kennyini kyali takimanyi kubanga ekisooka si ye yeereeta abantu be baamuleeta nti kyali kinene nnyo n'okusinga ye bw'akola ki bw'alowooza. Kakati ekyo ng'amaze okukitegeera bw'atyo era akomawo mu bantu nti mmwe mwandeeta era munteekemu ssente. Kiba kitegeeza muganda wange already aba amaze okubeera nga akakasa kiri ekya People's President era omukulembeze ow'abantu ataliikulukako nti ono alina kusikira kitaawo oba alina kukola atya. Kakati embeera efaanaganako bw'etyo muganda wange kiba kitegeeza nti buli kintu kyonna ky'okola okwawukana ku kyaliwo ku mulundi guli beebuuza ssente bazijjawa ziri ludda wa? Ekyebuuzibwa nti ezo zokka katugeze ze balinda nti abantu bakuŋŋaanye bagende bakole kubanga omuntu alabira ewala alaba emirimu gitambula ekitebe bakizimbye kibakozi biri abantu basonze oba kwegamba ebyo byonna muganda wange biri awo omuntu alina okubeera ng'abyebuuza. Naye munnange okubuukira etokota General Muhoozi Kainerugaba bw'atyo alaga nti kati obusungu bumukutte nti kubanga Bobi Wine ali mu kusaba abantu ssente, ali mu kusaba abantu kusonda ssente basondere ekibiina ssente kubanga ekibiina kyavuwadde. Muhoozi bw'atyo munnange ekyo ne kimunyiiza nnyo era n'abaako ebigambo byayogera. Lutalo munnange muganda wange lubaluseewo wakati wa Muhoozi Kainerugaba wamu ne Bobi Wine. Awo we wali ekizibu nti kati olutalo gwe oluteeka ku Bobi Wine naye ate olutalo muganda wange lw'abantu nti emabega wa Bobi Wine waliwo abantu bayitirivu nnyo. Kakati munnange bano
baba tebakidde omutimbagano nga bagezaako kubeera nga balaga abakomplaininga nti no Bobi Wine ali mu kukamula abantu ssente, abantu already abali mu kustrugglinga financially, abantu baabo tebalina ssente. Era ebibuuzo bingi abantu be batadde awo nti ani atadde abantu mu bwavu obutagambika buyogerako abatalina ssente. Kakati Muhoozi yagamba nti akola kyonna ekisoboka okulaba nti awa abantu ssente, mbu akola kyonna kisoboka okuyamba bannayuganda, naye Bobi Wine ate akasente ali mu kukakama mu bantu. Mbu ye awadde bannayuganda ssente, Muhoozi bw'ate bwe yeeyogerako, naye ka Bobi ate kali mu kuzibajjako, Muhoozi nga yayogera. Kakati bino byonna mu kubyogera abantu babitunuulidde, abamu nga beebuuza bagamba nti okusinziira ku biriwo abantu balaba buli kimu ekigenda mu maaso, era bwe tuba twogera ku bwavu, ekyo kiwanvu nnyo okwogerako. Ate era abantu bagamba nti nno, abantu bagamba nti Muhoozi oba gavumenti nti ani yabagamba nti abantu basobola okugaggawala nga mubawa buwi donations, kugamba mugenda mubawaayo ku busente, buli muntu alina sisinkana mufuzi wa ggwanga, nti buli muntu yenna alina kunoonya Muhoozi, buli muntu yenna alina kunoonya Museveni, nze njagala kulaba pulezidenti bw'okusobola okufuna ssente oba abantu okugaggawala. Nga working environment oba embeera mwe bakolera tebakkiriza kubeera nga ssente ezo bazikuuma, mweze musuubira okuba nti nno ze mubawa okusobola okubeera nti nno bagaggawala. Nti abantu baali badde basanyufu nnyo ng'embeera mwe bakolera ebafevaringa okubeera nga basobola okukuuma ssente. Emisolo miyitirivu, embeera ey'obulamu nayo yatufuukira akanyamberege, high cost of living, nti omuntu okubeerawo gwe bw'okwata emitwalo 5 muganda wange ogenda ogigirako wali 5, nti bampeeyokko sabbuuni ow'L1,500 ekitole kya 1,500 oba 1,000, kisinziira ku sayizi yaakyo ne omukozi. Muganda wange emitwalo 5 giba gikoze eki? Giba gigenze. Infrastructure mbi, enguudo zonna mbi, ebyobujjanjabi bibi, enguzi efuuse enguzi yafuuka kansa. Kakati awo gwe n'otandika okudda eno waggulu nga ze mubba eno Museveni bagamba abatalina kukwatibwako mbu bazizibamu ze hotels balina obba protectinga, nga ate eri oba oli awo ze mukwata nti ebyobugagga by'eggwanga katugeze twayogera wano ekintu ekyo Bobi Wine yakyogerako kati ng'amafuta. Yagamba ebirombe by'amafuta bino, ebirombe bya gold si bya mafuta, naye n'ekyamafuta nakyo tukiriko ebibuuzo biyitirivu. Yagamba nti ebirombe bya gold ekibu kitaba kya Museveni, kiba kya Janet, kitaba kya Deni, kya Sale, kya Muhoozi, kya Natasha, kya Sodo, kya ebintu bye yabyogera Bobi Wine ng'ali eruweero wano, naye tewaliiwo n'omu yavaayo kumwanukula nti ebirombe bya gold mu Uganda birimu ebiti, gold yavaamu yenkana bw'ati, era ssente ezo accountability yaazo yeeno teri. Naye kati bannayuganda bakwata obusammambiro ne babawa abantu kye bagamba ekyo, babawa ku ezo ze bakuŋŋaanyiza mu mbeera eyo ne babawaako, ate nga mulina okuzizzaayo oba n'okubawa just nti babagulirire bali bagula buganzi. Ekyo bannayuganda ne babeera nga tebagenda kubeera nga bakikkiriza. Kakati munnange Muhoozi nga ekyo kimaze okubeera nga kimunyiiriza ddala ekya Bobi Wine okubeera nga akuŋŋaanya ssente mu bantu, ate bo ze babawa kati nga mu Parachute Development Model n'ebirala, ate Bobi Wine zaabajjako nti Muhoozi akoze kinene nnyo okubeera nti awa ku bantu ssente, kubanga General Museveni yatugamba nti bo famire bagagga bagaggawala, kati mbu ayagala n'abantu nabo bagaggawale, kubanga baba be bakola ki, naye ne yeeyogerako nti am rich, nze ndi mugagga, n'abaana be bonna bagagga, n'abantu be bonna bagagga. Nti kati ayagala ne bannayuganda nabo abajjukidde mu myaka 40 gye yakakalakatira eggwanga lino, nti nabo abajjukidde mbu nabo kakati nammwe njagala mukole ki, mutandika okubeera nga mugaggawala, naye mu myaka 40 muganda wange
omuntu gwe wayavuwaza ayinza obutadda ngulu. Bameka b'ogenda okuzza engulu gwe agamba nti oyagala nabo bagagga wali kuba wawasanga bagagga n'obakama 30%, n'obakola otya, n'obatulugunya mu ngeri yonna okuleeta ebintu wano e Uganda. Abasuubuzi abaali abamanyi bonna baagwa dda, ekikubo kyonna kyakaladde, abakirimu bonna bapya, Kampala bamulimu bonna bapya, abalina ebizimbe babitunze obibaguzeeko, okubeera n'akawumbi wano mbu balina okunoonyerezaako e Uganda. Kakati munnange Bobi Wine bw'atyo kwabadde ku fundraisinga kunoonya ssente za kalulu campaign 2026 era kaweefube ono muganda wange bw'atyo Bobi Wine yataddewo obukadde 10, Joel Ssenyonyi naye n'ateekawo obukadde 10 era Joel Ssenyonyi mu kuteekawo obukadde 10 waliwo nno abantu abamu abadde bagamba nti kati ezo za kkosasi ezo yazijja mu kkosasi kakati ssente z'ebisiyaga tezikyajja kakati baabano baavuwadde. Muganda wange olutalo si lwangu so nga ate munnange already Trump yatukakasa dda ssente z'ebisiyaga gye zibadde ziyitira era baani ababadde bazitega abazibadde mu mitambo. Kakati munnange Joel Ssenyonyi bw'atyo yagambye nti tusobola kubeera nga munnange tutuula butuuzi nga tusuubira nti enkyukakyuka egenda kuva waggulu mu bire egwe era nti eno cause eyeetaagisa ffenna okuteekamu okuinvestingamu amaanyi n'essente n'obudde ne resources zonna ze tulina okuteekamu amaanyi obudde byonna nga tubibala tetugenda kuteekamu byonna tetuteeka magi mu kisero kimu kubanga muganda wange omusajja nga bwe ndikuga nti yamala emyaka 5 nga ali mu kutokosa mmundu kale kaakati naffe tulina okurizaavingawo ku maanyi amalala tuteekayo keeno kyovula olabanga Bobi Wine bw'ati aliisa akantu kano musonde ssente tetulina ssente era ssente teziriiwo kakati muzisonde kubanga balime kwekwasa nti ate waliwo ba foreign funders ekyo nakyo kiveewo kakati bw'atyo yakubye omulanga nti abantu balina okubeera bamembers balina okuwagira ekibiina era nti okukolera awamu kya mugaso nnyo naddala okwaŋŋanga challenges oba okusomoozebwa okwolekezeddwa opposition naddala mu kalulu akajja 2026 naye munnange twogera ku kalulu ka 2026 General Museveni akawaŋŋamudde era akomezzaawo ebintu bye ebya bulijjo omanyi bw'ogenda ku mutimbagano n'owuliriza obutambi abantu bwe bali kodinga njatandikanga okujja n'obutambi obulumu wano kwegamba kubanga buba busesa nnyo abantu babuuza ebibuuzo muganda wange n'ogamba abantu tebeebase kale munnange nga tutunaba kubeera nga tulaba ebigambo bya General Museveni sooka omanye nti Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku kasozi Jjanyi Hillside View Apartments zino apartments muganda wange zirimu buli kimu ebisenge bisukka mu kimu eddiiro erinyirira ekiyungu kale osobola okutwalayo famire yo oba katugeze ovudde bweru oweetaaga awantu woyinza okuŋŋaanyiza abaana bo balabeko oba abantu bo bayinza okukusanga kati Hillside View Apartments weziri nnyo wali kubanga eriyo amasannyalaze tegavaako wifi kweri tevaako ate nga ne parking ya mulembe waliwo tenti wabweru awo osobola otuulamuko ne famire yo security eri gguluggulu kakati gwe munnange bw'oba oli ku airport oba okumpimpi awo first booking yo transport wa bwereere beba Hillside View Apartments tuuka ekajjansi Namulanda Kitende osobola okubuuza ejjanyi ku chachi bw'obuuza ejjanyi ku chachi awe wali Hillside View Apartments ojja kuba munnange oziraba ate maintenance palace bano balina solar systems eza buli kika gwe bakubireko obabuuze buli kimu kyoyagala ku solar systems n'okuzinstallinga balina tiimu kabiriiti ey'abakugu esobola okubeera ng'ekuyambako okuzinstallingamu balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze byonna era balina abakugu abasobola okuyambako okukola installation osobola obakwasa ekizimbe kyo oba akeedi n'obagamba mukirabirire mu byamazzi mu byamasannyalaze buli kimu nze munnange mbatadde kubanga si kyangu nnyo okumaintaininga ekizimbe basobola okugetaageta kakati ate munnange bwe tuvaayo waliwo omukyala gwe tunoonya ayitibwa Jessica Nalumansi Kasozi era nga munnange Jessica Nalumansi Kasozi akunoonya ogiwo
era nga mwasomako mwenna Budini Girls Boarding School kisangibwa Busoga eyo nga Jessica Nalumansi okusinziira muneko Ogi wagamba nti oli muwala wa Venancio Ssennoga yakolanga ku Radio Uganda. Kati bw'obanga gwe Jessica Nalumansi Kasozi enamba zange weziri awo nze nga Uganda Tulaji emwesembe 1015 endala esembyayo 7 ate aba Timo Property Consultants Limited onnange ku taka eri ekyapa etali kondoliito oyagala ggulu oyagala kutunda balina abakubi ba plan abo mulembe ate balina construction company ey'omulembe. Kakati aba Timo Property Consultants osobola okubasanga wonna ku mutimbagano bigenda bugenzi wogenda wonna Facebook, TikTok n'ewalala yonna ndotekemu Timo Property Consultants Limited ogenda kuba obafuna. Bw'oba olina ebirwadde tofana birwadde bannange nze wano ku Uganda at large nabagamba nti waliwo abantu abamu nga bo beetaaga okubeera nga boogerwako era balangibwa. Kati omusawo ono gwembagamba bulijjo gwembagamba ali talented bwali nnyo era yakola research yasoma n'akuguka obusawo ate teyasoma ebyo byokka by the way kubanga eri abantu abamu kugamba Katonda oba yababwa kibonerezo ky'amagezi oli yasoma obusawo n'asoma n'obwa inginiya n'azimba ebizimbe n'akola ki kyokka ate n'obusawo n'abusoma n'abukuguka. Kakati abo gye bali wano e Uganda njagala okubuulira nga ye kwegamba asobola okutegeera buli kimu. Katonda yamuwa amagezi agasukkuluma oba oli awo. Kakati gwe bw'oba oli mulwadde tofana birwadde gezaako muganda wange oleme kufana birwadde. Sijja kuga nti kirwadde kino nakyo kuba yangamba nti ebirwadde ebimu si bulwadde pressure sukali yanga nti si bulwadde. Abantu bangi bamuwaddeko obujulizi era just sinafuna bufunyi budde kubeera nga amukompilinga okubeera nga amaterayo program wano abagala ogiwuliriza muwulirize ku bujulizi obwo ate nga naye kenyini nkyamukonvinsinga okumuleeta wano twogere ku nsonga ezo naye omusajja takkiriza si mwangu kukwasa atya muganda wageseko kakali kakulumyeko bw'okalaba okadduka ensi si nnyangu. Akati eyo tuvuddeyo twogera ku General Museveni tugenda mu kalulu kano aka 2026 naye okimanyi nti General Museveni era ye agamba nti mmwe abakyamukaka mmwe abamwegayirira okwesimbawo mbuye yandibadde teyeesimbawo. Kakati yagamba nti munnange am contesting again because millions of Ugandans begged me to, otherwise I wouldn't have. Mukama Katonda nti agenda kujja okwesimbawo kuba pulezidenti. Ensonga eriemu nti ba miliyoni ne miliyoni z'Abannayuganda mumwegayirira sebo oba si ekyo ye teyali esimbyewo. Kakati njagala okubuulira nti ensonga eno erudde mu ddiiro eya General Museveni okubeera nga nti mmwe abamwesibako. Kati nno kino General Museveni ayinza okubeera omutuufu by the way kubanga eriyo abantu bangi abafuna mu kintu kino era nga bo bamanyi Museveni bwaviirako bw'ati. Ekisooka bye babba bagenda kubibajjako kati ng'ettaka libabbye. Abalala bo bakimanyi bulungi nnyo nti Museveni nga ali mu buyinza balina amakubo mangi nnyo basobola okubeera nga bafuna ssente mu bubbi na mu buli kimu mu buli bw'enguzi. Kwegamba ebintu bano bayingiza bya bwerere wali tebasasula musolo ku kasitamu tebasasula musolo biyitawo buyisi byo tebateekako musolo byabakulu okitegeera oba okubakendeerezaako ku musolo nti gwe just batunula butunuzi bati nti gwe gundi okay kati gwe omusolo gwe bwe guti ono ye guli bwe guti ekyo kyo kirinako n'obukakafu. Kakati kyovudde olaba abantu abamu twawulira ko mu kulonda okubaddewo emabega eri nga waliwo abagamba nti Museveni n'ageza agaana okwesimbawo tugenda kumuwaabira mu mbuga z'amateeka agaana atya kubanga ye seeviya wa Uganda. Ebyo bonna babyogera. Kakati Museveni ayinza okuba nga ye munnange gy'ayita laavu y'abantu olw'okuba abatonotono abo abamulya mu ngalo be basobodde okubeera nga be bamutuukirira era be bamujubisa nga bulijjo nga bwe kiri nti bamuwa intelligence ey'ekibogwe. Waliwo nno eyali aŋŋamba wano gwe Uganda Tulaji omukutu gwe gwatunyumiranga nnyo naye kati gwafuuka gwa byabufuzi. Muganda wange nyinza okukuwa ekyokulabirako eky'eggwanga ng'erya South Africa. Gwe bw'oba owuliza ennyimba eza Lucky Dube n'abayimbi abalala bonna abaaliwo ba Chiko Kimora baatuuka ekiseera bonna nga bavumirira apartheid.
buli muntu yenna yatukisa n'ensi yonna ng'ekivumirira. Kakati amawulire tegagenda kukola makulu kubeera nga tujubisa abantu mu nkola eri yamuve mu byobufuzi. Mugende mukole ebyammwe, mukole. Abantu bagezako kubanga abeekalakaasa, mugenda kulemesa abantu okukola emirimu gyabwe. Naye ate nga ne mu biseera ebya COVID mujjukira bulungi nnyo twakava mu kulonda 2021 eyali COVID nga tebakkiriza bantu kukuŋŋaana. Museveni yava erwakitula ne bamukuŋŋaanirako bonna, poliisi n'amagye nga babawerekera. Mujjukira bulungi nnyo abo tebaali na musango. COVID yali aweddewo era baali tebasobola kulemesa abantu bintu byakukola. Tulabye ndi Museveni ng'agenda okulayira bonna ne bakifeesi baabwe abo bo tebatataaganya mbeera y'abantu mirimu. Naye singa abeera Robert Kyagulanyi Ssentamu emirimu gy'abantu baagala kugiyimiriza kwegamba mu bintu ebifaanaganako bwe bityo, era nga bannansi byonna babiraba bulabi okuleka abo abazibe. Kakati muganda wange, enguzi ekudde akati nga ne Museveni kennyini ye mujulizi yeyeewako obujulizi nti njiwa era nagiwadde mu parliament n'abopposition nabo nagibawadde n'atuuka n'ogisapootinga. Bw'obanga ekyo tokiraba nange simanyi kyoliko. Mpulira ne Muhoozi naye gwe mugamba gwe muwagira naye mpulira ayogera ku nguzi, era mpulira Simambo ali mu kunyegenya abali b'enguzi mu magye. Kati awo mba simanyi kyokola ki kyoliko, kubanga mba sitegeera wa woosinziira kugamba nti Uganda at large mmwe kakati mwadda mu byabufuzi. Era ebyobufuzi ge mawulire agaliwo, kubanga buli mukutu gw'amawulire gujja gukuwa ebyobuseegu bwe guba nga gwa byabuseegu. Ng'era amawulire g'obuseegu bajja gakuwa nti bano babakwatidde mu loogi, bali bakoze bwe bati, bano bagize bati. Era omukutu oba ogwogera ku bya entertainment gujja gukuwe bafulufiga baani bonna bajje baba babwe wano era mubanyumirwe. Kati n'ogw'ebyobufuzi gujja gukuwa ebyobufuzi. Kati munnamawulire ye still tomusuubira kuba nti ye abeera bubeezi awo nti kati agende katugeze mu kalulu kati ng'akakawempe North abasajja bamukwate bamukube emiggo babakube kumpi wagala kubajja mu maaso bamukwasa akazindaala agambe kale jadde baatukubye naye ebintu bitambula bulungi. Okuleka mpozi nga ate oli musiru nnyo. Kiba kitegeeza nti era amawulire galina okubaako side gye galiko, justice ku reportinga bulipotinzi no. Era galina okubango n'amawulire galina okwogera ekituufu n'ekikyamu, kubanga y'ensonga lwaki amawulire gabeera wakati wa debate, abantu babeera badebatinga buli omu awa side ye. Kati ne munnamawulire naye muganda wange naawe nga bwagakuwadde naawe oli wadde embere okubeera ng'ogalabira mu side yo. So leka kugamba nti ate omukutu gwali mulungi nnyo naye gwalina kubanga gwogera ebyo by'oyagala eby'okuwagira okutulugunya abantu n'okutta n'okuwagira obuli bw'enguzi olw'okubanga gwe muganda wobaani mukola mulya. Kati mwe temwagala kwogera ku bintu ebyo kubanga mmwe mubatisa akagaati mu kamwa. Naye ng'ekituufu kiri nti amawulire oba embeera eriwo kitegeeza erina okuba generalized nga bannayuganda bonna bakiraba batya. Tulina okulaba ebintu comprehensively so si kubirabira sayidi emu olw'okuba nti gw'olya. Kakati bw'atyo General Museveni eyo tuvuddeyo mbadde siyumba badde just ndi mu kuwabula abantu abamu. President Yoweri anti bwe baagala tumuyite President omulondi. Kale President omulondi eyerangirira. Kakati agambye nti ye ekigendererwa kye ekyokwesimbawo oba okubeera mu office okubeera nga asaba ekisanja ekirala kivudde ku pressure ey'abantu esusse. Abantu abasiiba munnange bamulaajanira abeere ng'akyayongera okubeera ng'akyafuga eggwanga lino okusobola okutuusa ku nkulaakulana ne stability. Enkulaakulana n'obutebenkevu. Eggwanga nti likulaakulana n'obutebenkevu litebenkevu. Kakati twagambanga abantu ku mmwanyi, abantu nga beewuunya ebintu bingi nnyo ebibaddengawo nga bannayuganda babifunamu akasente gavumenti n'ebirinnyamu ne boogera ku vanira. Kati nga boogera ku mmwanyi nga bagana edda ati kati olaba mwe mumala googera. Anita Amongo n'agamba nti mwe mukyayogera nti emmwanyi mwali mugamba tunayise egundi y'emmwanyi ng'emmwanyi ng'egwa. Emmwanyi kati n'ebbeeyi yeeyongedde katale k'ensi yonna. Kituufu katale k'ensi yonna emmwanyi tennagwa bbeeyi naye already wano baagisaze ebbeeyi.
bagisaze ebbeeyi naye ekisinga okwewuunyisa nti era nga bwe twakyogera nti lwaki ekkolero erirongoose emmwanyi balitwala ne baliteeka eri ewala ng'ate olwedde emmwanyi zisinga eno. Kitegeeza nti emmwanyi bajja zinoga e Masaka bazireete e Kampala, bazigye e Kampala bazitwala eri Embarara gye balina okubeera nga balongooseza emmwanyi, ate bazigye eyo bazivuge bazireete Entebbe oba bazitwale ku mwalo e Mombasa. Kakati bwe tunuulira ekibala ekyo bw'olaba kijja kitegeeza nti omuntu kuba toyinza kukwata nti katugeze oba amafuta gali mu bunyolo ate ojja ogalongooseza e Kampala ate ogagire bw'oti. Si kyangu kutegeera naye nga oba oli awo okukitegeera kyetaaga ng'era oba otegeera ndowooza okusobola okukitegeera naye oba Mukama Katonda byonna biyinza n'okulabika ng'ebyokuvuma buvumi naye ng'ekituufu kiririra okuba ng'otegeera okubitegeera. Kakati munnange Gen. Museveni bw'ati atutegeeza nti abantu bamukubira amavi, abantu babeera bamwegayirira buli wamu. Munnange ogire okyabeerako era abamu bagamba n'okugamba nti Museveni Mukama Katonda yamutuwanga kirabo. Kakati ye bw'atyo n'agamba nti abantu bebamuleetedde okubeera ng'akoma ne ku mulundi guno, bebamuleetedde okubeera ng'akomawo ne ku mulundi guno. Kati goyinza okukiwakana, nze nyinza okugamba kituufu kubanga kati waliwo abantu abamu era nga babyogera tuwulira bulijjo lwakuba nti Gen. Museveni alowooza nti bano barepresentinga bali abangi. Kakati Museveni akuze ekimala, Moses Ali ne banna abalala bonna bakuze ekimala, naye muganda wange oba teri abawa magezi oba tebawabulwa teri amanyi. Kale munnange anti eyewo ez'omumba gwe bakola ki bwe bazikuba, wabula ate okutulugunya abantu kyali badde tekikola. Moses Ali naye bw'atyo yagambye nti lwaki mumwogerera leka abantu ba Jumani basalewo. Lwaki mugamba nti tasobola mumwogerera abantu ba Jumani leka abantu ba Jumani bakole ki basalewo. Naye ng'olwedde bo abatunuulira ebintu bino bagamba nti abantu abakaka Moses Ali okubeera nti yeesimba baali badde bavunaanibwa, baali badde bakwatibwa ne bavunaanibwa kubanga kati bali mu moto kyalinga ng'omusajja omukulu. Waliwo n'akatambi akafulumye ng'agezaako okuwugira asitwagulinga yenna ali awo bw'atyo. Olumu n'abantu ekibaleetedde okulowooza nti bamuyisaamu amaaso nti omusajja omukulu lwaki mumuyisaamu amaaso, ati bagamba ekiti ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Ate n'ekirala gwe kasita weetaba mu mazina g'enkima bw'oba oli mukulu okuliridde vaawo kuba kati waliwo abantu bangi abaali badde oba oli awo babeera mu kifo ekyo nga basobola okukulaakulanya ekitundu ekyo. Naye kakati waliwo kwegamba kye wali badde oyita crisis mu myaka nti generations zikurashinga, eziweddeko ziremeddewo, kakati zino empya zibuliddwa we zeenyiga ate nga nazo kati ziwerako kuba bano bakalakasa emyaka. Kati Museveni kuba katukumpi katubaze nti mu myaka 10 eba generation endala, kati Museveni generations ennya zonna zirwana kwenyiga awo, naye alemeddewo, ekitegeeza nti eno asuubira okuba nti omuliro gugenda kukola ki, gugenda kukwata. Kakati bino byonna bivuddeko okutulugunya kw'abantu era bye examples kwegamba nyingi nnyo ze tuyinza okuwaawo nti yensonga kyo kiraba nti abali mu gavumenti balabula kutulugunya bantu, naye nga ekituufu nabo bennyini bakiraba nti oba oli awo wandibadde tewabaawo kutulugunya bantu, naye beesanga babatulugunyiza kubanga bo baalemerako baafuuka nkwa. Era bo bagamba nti ekimala kimala bo bennyini kuba kati bwe tujjaga nti abantu bagamba ekimala kimala, naye bo bennyini mu bo bagamba nti ekimala kimala, okutulugunya abantu kukome. Naye ekyebuuzibwa ani atulugunya abantu, kubanga nze ndowooza kino kyayogeddwa Minister for Internal Affairs General David Muhoozi, era yalabudde security officers bonna n'abagamba mulekerawo okutulugunya ba suspects, abantu babakutte ne babatulugunya. Kakati
kuno kwabadde kulabula okw'amaanyi naye nga tugenda mu kalulu ka 2026 ani yeewera okutulugunya abantu. Nze nsuubira okuba nti ekirungi naye bamuyita Muhoozi yandibadde agamba nti munnange ow'erinnya Muhoozi Kainerugaba lekeraawo okutulugunya aba suspects kubanga already Muhoozi yakakasa ddensi nti ye champion w'okutulugunya era byonna ebyokutulugunya abantu yakola ki okuviira ddala ku bakakwenza bwe twafunako ko nga batutegeeza ensi neewakana abamu ne bawakana Muhoozi n'ajja nga tulaba abaana bajja babwambibwawo abazze battibwa abazze batulugunyizibwa nga ali silent naye nga batugamba nti yabiduumira byonna ebyo paka wano ku Edward Ssebuufu we tubakasirizza nti kituufu Muhoozi yabadde alagira ebintu ebyo n'okubaawo kubanga ng'atulaganya basement ng'atulaga nti yamutulugunyiza mulina era n'alaga n'ebifaananyi bye ekyo kyo omanyi kati waliwo abantu abamu nga bo kati bakugamba nti kati bibikadde mutubulire ku bipya bali abasajja bajoga ajja nakugamba nti mutubulire ku bipya ebyo bikadde kati mbwe ekyokutulugunya kwoli kati kyayitako mutubulire ku bipya kweganga baagala nga oba oli abo bakugamba nti waliwo bye batulugunya abapya bwe tutamanyi tetumanyi naye kakati munnange State Minister for Internal Affairs General David Muhoozi yalabudde nga alabula security officers ng'agamba nti balekerawo okutulugunya ba suspects kyensuubira okuba nti yalabadde agamba ne mukama we nti lekeraawo okuduumira okutulugunya ba suspects kuba tugenda mu kalulu ka 2026 era n'abakakiiko k'ebyokulonda nabo baabaddewo ku mukolo kwe baabadde nabo bennyini nga boogera ku kintu ekyo ekyokutulugunya ba suspects okusinziira ku Julius Mukyongozi ne spokesperson owa Electoral Commission bw'atyo yayogedde n'agamba nti ffe munnange tetulonda oba tetuleeta ba candidates ffe tulinga ba referee n'ayongerezako n'agamba nti okulonda tekulina kubeera nga lutalo okutulugunya tekulina kubaako na kifo kyonna kyekutwala mu election process okutulugunya era gye buvuddeko ne Byabakama yayogera nga agamba amagye gave mu byokulonda naye kati bwe tuli essaawa eno bakugambye nti bayingiza amagye bali mu kuwandiika amagye omutwalo gumu mu 10 nga beetegerera kalulu ka 2026 nga weewuunya nti lwaki tebongera ku poliisi nene bwanayongera ku poliisi bajja kukwata aba amagye babayingize mu poliisi babambaze engoye za poliisi kati poliisi nene ebeeraawo so singa bali badde obuulyawo poliisi ate poliisi nga terinaako biragiro oba order from above ne babeerawo bubeezi just kutuuka Bannayuganda tebasobola kutuuka nti bagende balwane ku polling stations okuleka mpozi ngera waliwo emivuyo egireeteddwawo abo abakuumu amagye oba poliisi kakati ebyo byonna munnange ekirungi obubaka buva mu bo bennyini nti mulekeraawo okutulugunya ba suspects kyali badde nti ono David Muhoozi yali badde agamba nti bannange tulekeraawo okutulugunya ba suspects kubanga nze nga Uganda Atalagi nga civilian sirina suspect kugenda kutulugunya era n'alabula ba officers bonna balekeraawo okutulugunya ba suspects balekeraawo kubanga abantu batulugunyiziddwa baganda bange Muhoozi yeewera akalulu 2026 nti balina okubeera nge yagamba ako kabubi tekasobola kugira tetugenda kukkiriza tetugenda jati already abo bukokolo batandise okubeera nga already babateekateeka ne tuli essaawa eno bakifeesi bonna bagenda kubateeka kakati wabaddewo okukwatibwa kw'abaganda ba Bobi Wine babiri Dax Vibes ne Mick Wine era nga bano bakwatiddwa babadde bava Jinja nga bakomawo Uganda ku lunaku lwa Mande ku makya bakwatiddwa kati okusinziira ku report Mick Wine ne Dax Vibes bombi nga baganda ba Bobi Wine poliisi bwetu yaba interceptors saawa zabadde nga 8 ez'ekiro ejjinja era nga bano babadde wamu ne ttiimu zaabwe ze batambula nazo kakati bano babadde ku mukolo babadde bava ku Baba TV ku mukolo gwa Baba TV gwe bayita ekigulu bagita ekituda event
TV ya Baba TV bane ekituda. Era akatambi kenalabyeko ku mutimbagano n'abaleke balabye twalabye nga Dax Vibes bw'atyo nga agezaako okubeera nga alaajana era bwe batyo munnange ne babakwata wamu ne ttiimu zaabwe ne babasiba. Dax Web yabadde agamba muyambe ndowooza nga amaze okubeera nga akitegeera nti kireka babasazeeko naye ababasazeeko be baani era nga babuuza ensonga lwaki bakwatiddwa. Kale sinaba kubeera nga ntegeera kituufu kyabaddewo nti poliisi yabakutte lwakino nakino naye nga bo baakwatiddwa. Babadde kireka ndowooza babatadde oba byonna tunyayongera okubeera nga tubimanyi. Naye kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo oyinza okwesanga nti kakati bano oba Dax Vibes ne Mick Wine bayinza okubata naye ate ne weesanga nga ate kibabeeredde kizibu nnyo okugyayo kubamu ku baana ababadde bawerekeddeko era ne basibwa ne weesanga nga bamazeeyo emyezi n'emyezi mu nkomyo naye nga just babakwata baba ku mukolo ogwa Baba TV ne babakwata ne babasiba ewatali ensonga eri awo gy'oyinza okugamba nti eno ensonga y'amaanyi eri awo wabula kuno kwonna kwonna kutulugunye na kutiisatiisa bantu kwegamba kuteeka fiya mu bantu kwegamba balowooze nti bannange okubeera ku opposition musango. Sigenda kusukka wano era tusisinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo akuume.